nabeka kuba parking emmere. Wallahi mwabyogera mbu na parking emmere nenga na parking awo ku mmere oba na parking gundi. Nze mwampaayiza okulya enjawulo nga bwe natambula nalya ku njawulo. Omanya nenvuga amafuta gange nga teri bino bigundi babita zino empty sizirina. Era yali atuuse nga yakwetemerera kigambo. Kutegeera. Ate abantu abakola ekikyamu basirise buli muntu tudde okwogera ku Jenkins. Nze namwogera Jenkins ya parkingira. Yes. Nga Uncle John wajimwa era namukugenda yafuna omwana boda n'amukwatirako. Naye teri amunyegako muli ku Shalom. Mukwano nze nga mwambadde muli ku Shalom. Ate nadeke ya parkinga. Buli alya ku mmere yo mulwadde. Twalwala. Gundi yali alyanga omubbi ng'anywa omwenge ng'omubbi gwatagoze olw'okuba yamanyira ebyobwerere omusiro oyo n'alwala baŋŋaani ŋŋamba kakirabe. Yali nagenda kufa yakanya Kasuku mulwadde. Gwe Kasuku mulwadde. Ate yali bubi. Kasuku nayogedde naye ejjo nga olumba oluma Kasuku Luganda. Ono wa ssente. Alimba yagenda misinde n'agazijja kweteekera. Mukazi ono ayina ekimwa naye munange mulekera ogenda nga munnyumyako n'ogenda nga munswaza mubeereeko ne munnammwe gwe nali nakumala nga wanjjako mmandwa ssebo ezikwata ziba zange. Zubeeda oli mpewo. Mpewo gyata Zubeeda esamirwa jjajja Namika. Wagira okiraba esamirwa simala jjajja Namika. Ekitiibwa kyange kyonna ogenze mu kyono. Ekitiibwa kivaawo. N'ogamba kyekya Samia jjajja Namika simanya wandaba nga ndi ki? Anti bajeje. I'm down to earth. Oli yes, but down to earth. Oli muntu. Naye Shalom. Era abantu bajje mu Jabu Nation bakulabe. Abantu bamanyi Zubeeda mulangaatira wa mukyala mukyala mugogofu. Kumbe bajje ku Jabu Nation. Balabe nina. Budala Zubeeda era ddala Zubeeda. Ne baba wendi ba muri asamirani. Tado breaking amawulire. Mwe breaking apoza agabali emu bakutwala ne Kasuku. Gwe ne Kasuku naye mulabye nnyo ba agent ba Kasuku ali mugula za apartment. Ya breaking amawulire gambo. Wano bakwano bange babayita ba Bubbles Beauty bayina kalibido oiro. Nengamba abantu bave ku putulu. Kati nawo oyisawo kako. Nagamba abantu gundi yasiga ko putulu. Ngatovudde wa Kasuku ntambi yesiga putulu mola teyajja. Abo oluguddemu. Enyo bibaawo ebyo. Wetegekera omuntu onomira ka 10. Kuva saanya nagamba nti ali ku shere ekireka. Saawa 4, 5, 6, 7, 8. Eriso neri kumyuka. Ugata kyakwata simu. Ne katembera kyawe ebeerawo. Anti jukira omuswaji najiba jereze nga jizano wansi nga wali omusaayi. Watu kyategeera. Eriso neri kanuka. Tuvala wanze ngamba abantu wala nnyo kula decision ngo oyimye. Obato tegeera. Fetusubiza abantu ennyo nsubiza ntu amotoka. Chamugayina. Tusubiza abantu sent. Nga muli bulala. Nkuweeki leero ng'oli bulala. Shalom. Ndi wano mpola. Senga oyamala n'afa. Mugumu. Nyandu jja mutta. Amaye those kicks of a dying horse nga last kick singing so they na face amba nyeba na manyi. Senga nalugo. Senga nalugo. Guno mwaka wakumalako. Tujja mutabusi. Tujja kwekolamu omulimu ng'abeekyalo be yali alozeeko kuba akakiiko weekali. Mumutuge. Mugambe wette oba tukutte. Kwanza senga nalugo mama yo mtata yo mbalugana ne mama obwe. Ne tata obwe. Yes. Bambi. Kale kye kyamulozanga. Kyoba tunalwana nnyo kati fe abajja tuleme ba those bad aunties. And uncles. Bikome kuffe. Baloge mmwe naye mwe mwate muleme okulaba bagamba awo toli awo mmere naye nga tejjajjaawo. Ffe twasoberanga nga tugamba bakuza oli mu class kibagambe twagamba class twagana nasomera bagambe ensoma. Waguddeyo YouTube channel? Olabe yantambi baagikomya. Yagaana okuyimuka yagwa tennayimuka. Kati ate yange banya abanyazi yamanyira nga yakatandika n'enjala agala kubba channel ya Bizonto bali mu lukwe. Gende. Chovola bapika nya nga mukuba nnyo kino kyali kuba nti mujjeyo audio zimbo balya. Yalya. Nze sina wala Zubeeda. Gwelya sente zo. Nete weega. Fula atembo ali kusaidi y'abantu. Ovuma ate gwolyako. Bizonto mirundi 7 ngagenda asali musalenga balya sente. Nange waliwo yangambe yaddala nti bafuna sente nyingi. Baba ase ku mobile money kuna withdraw charges.
babizonto bobo tazo okulyalira ddala kati lwaki ate mubakuba abataalya nnyo kiri awo bandisigadde tumanya mbu tebaalya balinga ffe naye kwefuula kyokka gwe Sale n'akuyita tolya nze ayinze Shalom sisobola Sale n'akuyita nga nze nsobola okulaga betting yange nsiba betting lika kumbanja sente sente nga ngenda Sale Musale waaki nagula emmotoka ku myaka namala agenda Sale Musale nina emmotoka bbiri as we speak namala agenda Sale Musale bagamba ate wa Sale Musale olina ogenda ezo sente Sale Musale ne buloka akutute naye omuwaako biri mu blocking tuvuma Julia simbu baalya baba akakaaga 7 ennusu kakaaga 7 ze bafisaawo ng'ogyeko aba abatwala bali batabusi balinga Saabazondo yasigaza nusu kakaaga 7 ke kamuvumya keke bebukuba jako mobile money anti fulungu yamutwala ayagala ono mukulu wa mmoja James Nkubuge nabo baagala nasigaza kakaaga 7 zezimuvumya ebigambo ebyo ngazivirawo 5 nasigaza kakaaga 2 bizonto balya kakaaga 2 ewaje no Sale Musale 7 million nusu kakaaga mu 2 6,200 Southern Uganda shillings ze bafuna kati lwaki mujja odiyo babanga bafuna ezo akite mubasonyiira awo baleke kwebuzabuza nti bakolera abantu kati bakiveeko bafuke nga bizonto ya Dr. T Amala omusanvu gye bali bagende badde tebafuna bali kunteekateeka bakuwa amafuta bakuwa refund tebakulekera awo balinga bamalaaya bakuwayo kalifandi bakagendera awo tusigale ku ssimu kati bangambye kino zonto femero zonto yagenze yakoze pub yetakoze bara pub babulimu igo ngule wanajiwa omupime omunyanya kola bwoti oyo yakoze pub sande ziyajeri mukakaaga 2 yafunye ya kikyala sibuga ya kikyala ne bangambye yavudde mu bazonto bituufu bizonto naleta mutabani we kati gwe yazizaawo akola ali mu senior 5 akola history ikoni art yakoya abantu ate mutabani wa namwe abala bagenze mululu ali ayika akakaaga 2 yakalide nga badde awagira lodge zeggulu lwagenzeeyo abukinga floor number bano bonna abalala bagundi bonna yabagobye kati mbabali bamuwunika ye waali imunti muwunike era tegeera kale ani akusasudde okuba Saabazondo ate kusasula mazima nze ebyange ebibaako lisiiti wano senga nkulaga abantu bintu bebampa ebyaddala ddala abasoba babazanya edda nga bazanya zindicate n'abawala babali maliseeri wamalanga zonto wamalanga bamba bali maliseeri bamanye omudagala omuli mu bizonto awo naye bakoze bubi badde bakoledde abantu ekyo kikutteyo naye sente amazima gamalanga singa basigala ku mazima ne bagamba nti bali bafuna balye sente zaabwe bajja ne tujja banenya kubanga tulaba tamale ne waalya Mariati ne waalya tesobola munenya talaga nkombo agira gundi agira gundi naye gwe wetaddewo wagira abantu bakwesize nze kati ekinnuma abantu abalina abantu bali makomera kati mama sente zaalaba atya nga yali n'entaana wali ewuwe ya mutabani we yali breadwinner mwenga mulya sente ate mwefuula abavumagamba nga gye mukolera obukuusa obubajjudde senga kasikwalya sente tesobola munenya tatugamba nga kombo wa NRM oba wa gundi okitegeera yewe kijja nga ky'abantu ng'abakolera naye mwantu babadde trust babeesize namwe mubawadde okitegeera that emotional support that bali naffe kogwe kankube embwa ku nusu kakaaga 7 nojjako bidwe 5 nozaza kakaaga 2 Ogame Sale ne bakuyitanga kwa 3 togenda. Sisi agenda. Navuga emmotoka esooka tayava wa Sale. Mbuza ku sigenze wa Sale. Ene simu yeriko 15 Pro Max sajijja wa Sale. Abagende wa Sale abasinga bananazi tekino. Okwata 15 Pro Max. Eri kanji kulagwa nzo gamba nsoma. Eri mbuga eggulu mbuga ya sitaani. Kubba kusanyawo na kuzikiriza. Yena yagala okugenda ko mu sitaani agenda ggulu. Ogenda ggulu yiyo. Ne wana kingi ye kyali ko ya mwaka mulamba nsojizayo mu Apple ne bampendala 15 Pro Max iPhone eno eka mulimu amanyi ga mami anti kanze nkola mu town ekyo si kyegana bamami bandabirya nange mbalabirya mbawa service ennungi kati kagenda Sale Musale si kyetaaga owaye kasuko ali bulungi amanyi bangambye asula kiteezi agenda oyo bebononye gwanga mubuuze alwa atunda ddagala ly'amaanyi ga kisajja avuka tebakyayagala kukola basiba beesuuba anti ono yakola mu kibuga kati ebbula ebbanga lyamaze ng'akola alina kaki kaffe kyebugga lyalabisi
oyo saba akolera Daily Monitor kati abasinga mu Kampala bakeera kukola nabyo akasaawa 2 nanyukanga musomesa. In fact kati mwenyo ne ba actor mugaba transport refund kuba actor abazzo kukola ababula nyukanga musomesa anyuka akolima kale ngabo yazze bwagenda ngata alidde n'ennoni nayitira ku dduuka ne yeewola funyayo ka waf afu ya sukali nga bulijjo bagiyita na waf asoka kunyumiikirizo w'edduuka government enyo bannange wala byekitezi sente ebuze naye kati bakajja abantu bameka omusajja agambye bombu dynamite namulabye omutya naakola lumbuye namulaye ng'agambye nti yabadde bomu naye nensanga omuntu ng'alaba lumbuye mba njagala nkutte we nateeredde lumbuye ndowooza abankubira yagambye tiketi ziggwawo tebo yaffe eri wane mukazi wange pozi muli babwereere mmwe tokyogera tuli bantu byogera baleme bantu kusanga balowooze waguze ffenna mu bivulu ffe tuyingirira bwereere ffe nze naawe abantu balina we bandabira naye ate nga kiri kye tugambye bw'oba togamba nti okolera abantu nga tokolera gavumenti twakimanyi nninamu oyinamu naye bamami by'oyinamu tebigula tebo wange kati abantu bawulira bata naguzizza tebo okitegeera ne mukazi wo ng'ate ekyamujja kumbeererawo yefuuse yeggulu naye gwe lwaki omuntu bw'agenda eggulu balina omulabisa kyatteeka sitaani bwatyo kiringa mukafa abakuba abakazi abakadde kasita okuba omukazi omukadde ekyo oba okisuubira kasita dansi etandika bwe kyayagala wali mataala bakulabe kafunanko shuga nga nifunyeko shuga mami omusoga oli mukwekwekaga ida ninako ng'olwafaaki kulabisa baagala nnyo kontrolinga that's primacy agamba ida nze akulina idano nata nakyagamba nanjagala kukulabako n'omumanyira n'akulabisa kati ekiri eggulu eyo bane kuba buli agenda ndabanga sikyatteeka okubanga mulabisa abantu naye babula kubambula akafaananyi kalina oluluma kaba kalina okuluma akafaananyi wali wonna bakutimbe bamanye mbu wali ensi yonna emanye mbu walya so babizonda awo twabamaze tewalidde angulu twabagjeeko engalo kati mubasudde abo bawedde n'omulala ddemu yeerimbike ate obujulizi ate kati mwe muliwo okulabisa abaana baba ne info ate bagibawa nga ntuufu agasiyo oyo yeye naye kati lwaki bali bagamba nti basooka kungamuza bagamba bamukoledde ebbanga eriwerako nkugambye mulanu mbumoza muli mu struggle onyake mulimanyi amazima mujja kuzirika bonna abalaga nti bali mu struggle tebali abo abasinga ofira bamalukisekka baagala kati sente owaye umalukisekka namulabye omutwalamu baagala sente kulongoosa mannyo talina mannyo golaba alina amannyo abayogera sitera nnyo buli ali mu struggle alina ebizibu bye omu talina matu omu talina mannyo kati ono anoonya sente za sale bamuwa amanyi aye nga tajja kuzimuwa kuba ne south gyali uba avuga mmotoka nkadde etaaga service avuga uba south kaakati ki ekyabadde kivumya junior ati junior ye takweka yagenda eggulu n'alya n'agenda mu Fangoni Forest n'agenda eyaffe biri open si byakubikkirira mukaya nkoya Zubeida ate neebuzeebuze junior naye nga yali nnyo muntu wa Nuupu n'avaayo era teyeegaanangako ng'atalina kyafunamu tana kyafuna mbadde manyi baba bali mu struggle naye kale ennaku nawe yagaggadde ku ssente za mulwadde alya mulwadde ki taata we junior tata junior avijja junior ebyo ebirala baiti tebalina kidda kubasooka ne babanja kabaka ne bamukomyawo nga muki nga mulamu bo baliwo kubuukira baayogera ku kabaka baliwo kubuukira era kati bagabuukira emboozi ya Zali naye nyongera obajjukiza emboozi ya Zali eriko abalina ojjogerako ani naani si buli muntu sooka ombulire baani abalina okwogera ku mboozi ya Zali emboozi yaffe wa 25 and below mukwano tojja tujja mu mboozi emboozi ya Zali ne Shakibu 25 and below kati gwe Zubeida emyaka gye muliko kati gwe owa 30 olina kwogera ku bintu birala nnyo ngaki nkusuubira ng'oli mukazi nabbanga osala bakazi banna ab'ekiteezi
abayita mu bizibu nyumba za bakazi banno kati abasajja no myaka nkaga plus nga bakojja Kagatto tena kwogera ku ku Shakibu na Zali. Kagatto mmanyi bulungi naye? Yes. Kagatto talina kwogera ku mbozi ya Shakibu na Zali. Ku programu za byabulamu bulimi eggwa government yambye eti abalimi. Ene embozi yaffe wa 25 and below. Mbozi yaffe mulembe gwaffe. Kagatto omumanyi gwotwala. Kati Kagatto abagala ku mbozi ya Zali. Kagatto amanyi Zali? Amumanyi. Amanyi Shakibu? Amanyi South? Asisobira. Shoshiraba? Yakoma mu kati ayina okwekuumira ennyo ku UBC weather forecast. Embeera y'obudde season y'okusiga. Asize ddi? Emwanya eyimiridde. Ebbeeyi y'emmwanyi eyimiridde etya? Akatale k'emmwanyi kayimiridde katya? So si ku mboozi ya Zali. Eno emboozi yaffe. Emboozi yaffe ba 25 and below. So si buli muntu Jenkins ate. Kati anko talina dde okunyiga ku mboozi ya Zali. Sebo, njagala okutegeeza nti muyinamu Shakibu mmwe. Abasista abafumbirwa be bawasa. Then tuyinamu ne Zali. Kati Jenkins asobola kwogera Jenkins ayogere ku mboozi ya Zali ng'ajja jogera agenda ku ayina okuba Jenkins tumusuubira kubanga akuba side ya Zali. Ng'akuba yaki. Ng'awolereza Zali. Jenkins asooka alindeko Sematimba alina kyafumba. Maddox Sematimba Semanda. Afe nnyawo. Lwaki ogoba abantu okwogera ku mboozi ya emboozi si yaabwe yaffe. Ffe tugiwambye yaffe. Mwe nga be bawasa. Ye kati omuntu alina tekino emboozi ya Jali ogyagaza ki? Bingi ebiruma eggwanga. Yogera ku bbeeyi y'amafuta. Ng'okyasula mu neeti y'ensiri. Asula mu single room wesonyiwa emboozi ya Zali. Okyateekako neeti n'ogisamba ng'ofuluma n'ogiwa enjulu. Wetonyega ku mboozi ya Zali. Ateeka ebbanfu wasiwetanja kutwala ku mboozi ya Zali. Gyesonyiire ddala. Okyafuluma n'ogamba mumperekereko emmanju. Gwakuladdeira ebbanda otonyega ku mboozi ya Zali. Toginyeganako emboozi ya Zali. Okyayambala omutishaati gwa promotion. Mukyeni. Osula mu kisho kya Arsenal. Toyogera ku mboozi ya Shakibu mukwano. Genda ekiteezi. Yogera ku by'ekiteezi. Eno emboozi ndala. Abalina okwogera ku mboozi ya Zali bafaanana batya. Nakoma mu siniya tuyogera ku mboozi ya Zali gumiikiza paka Stabua wanata akayimba akapya. Alina kyafumba. Tonyega ku mboozi ya Shakibu. Toyina kyogerako. Yes. Gwe tomalako mikwano Stabua muntu wange. Yes, ne kati aba siniya 2 mwekuumire nnyawo. Hajaluna alina kyafumba. Saakulaba mu show ya Jaluna. Nali mulwadde awo. Mwena mwalwala. Buli ali emmere ku studio yalwala. Nze simanyi saategeera nti ntoko bwe tuyita okugulawo studio yayo bagenda tuweeramu obutwa. Food poisoning nga ffenna twalwala. Nalwala katenfe. Kyeka baatusaddaaka baatuwongayo mu studio eyo. Kuba buli alya ku mmere. Ali bubi. Uncle Bat teyalya mulamu. Teyalya mulamu. Buli alya ku mmere ng'agulawo studio. Tugende batuggyemu obutwa. Wallahi tokimanyi tuka emaso. Ichonga yatugamba ono we Kenya. Yatugamba ojja kudda olowooza mbo boss agikoledde kumbe government. Maze baba atuwa obutwa. Hajaluna munnange yakola ekivulu ng'atungisizza engoye nga zirina ensawo ennene. Ne bambi mwaliyo abakulu mwaliyo. Ne waliyo mukazi omukulu. Njejjera myaka kati beebo. Kati twali tugenze kukolima. Sibasuubira boogere ku bintu bya Zali abakyala abakola mu kikuuba awo. Bafe nnyo ku bbeeyi y'emisolo ifulise eyo. Bagiwe nnyo obudde. Eno emboozi yaffe ba Gen Z. Yes. Gen Z. Yaffe emboozi yaffe. Owaaye kati muli kuti sofa. Manyi baabalangidde kati. Manyi nammwe temutuula. Bannanga omusajja yenna baba kuwasizza. Bino wammanga. Tobuuza mami ani oyo. Tobuuza mami okomyo saa mmeka. Mami ani gobadde oyogera naye. Ebyo mubirekere basajja bannammwe abasalawo okukola ssente. Ebyo tubikola. Naye bamanyi nti bakuwasa please shut up. Ekyo tukikola nga wadde watuwasa ku mami ata ssente. Kati oyinza ogamba ni mami Zali tata ssente. Aliwa. Nga ne botiki gye mulimu ffe twagikola. Eriwa. Temulwadde kabbokisaake. Tuyimye mu botiki. Ate Zali atwetaaga nnyo singa ffe tumwetaaga. Tulina abantu kati gwe tunuulira Zali ne ku ssente z'alina
okuba nti bw'aba akyasobola okwogera naga Shakib my husband kitegeeza amuwadde ekitiibwa. Shakib ekyo kyokka kimumala okuba nga alina okuwa Zari ekitiibwa. Awo mukazi bw'afuna ssente empisa ziba ntono. Nkubuulira. Nga muto. Kyova nze empisa zange ntono. Nga muto. Kiriko anti ojjukira omukazi gy'akoma okukula laavu gy'ekoma okweyongera. Ate singa abamu n'akasente nokkiriza n'alekawo abasajja baanimuwasiza n'agamba kanfune omusajja ono omuvubuka omuto kitegeeza afunye gw'anaafuga. So bw'oba toyagala tekyali mu ndagaano ekyo eky'okufugibwa. Twabawasiza ku ndagaano. It was out of love. Nanti bw'eba out of love wansanga nina abaana. Omusajja yenna wajja okuba abaana Shakib tagaanangako. Zari twalaba. Yes. Tagaanangako. Era bavubuka mbabuulira abali mu sekta yaffe. Bw'oba wasizza omukazi alina abaana sooka olambula amalaalo nga taata w'abaana abo. Lwaki? Bw'aba akyali mulamu mwesonyiwe. Lwaki? Bajooga. Terukoma. Nanti kati kankubuulyeko ng'era bwe kiri naffe abakazi it is two-sided. Naffe omukazi osobola okubeera nga wafumbira omusajja naye ng'alinayo maama w'abaana abo. Terukoma naye nze mu byonna kye mmanyi trust. Bw'aba Zari asobola okumya n'alayira n'agamba bannange saategeddeko nti Diamond agenda kukola ki? Agenda kujja. Eyo yokka respect. Yategedde. Kuba Zari mu kitiibwa ku ssente z'alina ne ku ndabika ye yandibadde tayimirira ate yeegayirira ennyo. Lwaki mukulembeza ekyendabika? Mwemulaba Zari ayambadde. Eyiwadde nga bw'omulaba nga yeeyambudde. Mwemulaba muntu. Nga bw'omulaba nga yeeyambudde. Bannange tuba tubawasizza mubeere n'empisa. Tetujja bba nazo. Empisa zikulembere. Tetujja bba nazo. Shalom mwasalawo fumbirwa. Shakibu kati waali yeemalirira. Yeemalirira biki? Ekya Shakibu. Zari alina omumanya yafuna omuvubuka nga muto. Bwe tubawasizza n'obwenzi mu bwewale. Lwaki? Oyenda biki nga nze nkuliisa nkunywesa. Senga sayinda nandikufunye. N'onfuna n'otereera. Buli kimu nkikuwa. Kugulya okuva ku underpart. Tana kyamugulya. Ne nkutwala ne bakola waxing. Ekyo bakulimba. Ekyo public kye baagala obbaguza. Zari tasaanga nko Shakibu nga mwavu. Kyemusanga nga mwavu mayidia. Durisa tana seza amuwa. Ani. Zari tawa Shakibu sente. Shakibu yawa Zari senemeka. Amuwa zaki. Anakola ebiri nga walukuku. Zari anakola ebiri kyogamba. Yamwagala nga kyogamba oli munno abeera malamu insulini ng'ona atunudde butunuzi nga kigundi. Ate Zari butegendereza. Senga akwata mpola Shakibu kwati amanyisanyiza stroke eza pressure sukaali. Ani Shakibu? Mbu Zari singa ava ku Shakibu adiba. Naye muze kyanzudde mu bulenzi mmwe be bawasa temukyayina mpisa. Gwe ndabyeko abawala se babeera namwe nabalabye mwecwancwanywe akiriki kamwe akafuge bbi era tugenda mu fida mwe mwina genda mu mida kaje tulaga mugenda amisango kwekubira nduulu omukazi atujooga atuweebuula mu bantu atujjamu aka respect abantu kebatuyinamu ebizibu ki bye muwaayo tugenda mu kooti mukazi tandabirira omukazi n'akola live n'abuuza mbu kikyoleta ku ttebo kiki kyaleeta ku ttebo akakagamba lwaki kabalumye bwe wali ompasa bulijjo abasajja bakibuuza abakazi kikyoleeta ku ttebo nga bulijjo mubadde temwogera kyakiruma naffe kituluma kiki kyaleeta ku ttebo omuggo gwa Musa n'oli aleeta omuggo gwa Nakyala temutumanyira manyi Zari alina okuvaawo amenyewo bye yayogedde tumwadde ennaku tumwadde essaawa 24 tagenda kuwangula lutalo luno tugenda mumuteeka mu nkomyo kati kamabuleko olaba Zari nze mu kyenalabye mu byonna Sister Shalom wadde mufumbirwa kale naye mu bye nalabye ku live ya Zari omukazi yenna ng'akya alina ssente ng'alabika bulungi nga ssente ze si za leero nti enkya teziriiwo ng'akyasobola okuwa ekitiibwa mwebaze omukazi yenna ng'akoze ssente ng'alabika nga Zari aba takyanoonya musajja wa kumuwa ssente aba anoonya mirembe so bw'abulwa emirembe mu ggwe yeekyawa ate nga nze agimmalako so Zari bw'abanga yavuddeyo nayogera kitegeeza ali exhausted akooye kale teri kiruma nga kwata mukyala ng'oyo akola akasente ke alabika bulungi akuwadde n'ekitiibwa kyo akyayimira mu lujjudde lw'abantu n'agamba my husband n'omuteekako bukakyere ani kakyere kira price azo simanyi naye bw'aba ayenda kibi
Shira price because sisubirayo nti nno ayinayo mukazi gwayinza okwagala asukka level ya Zari banji omanya akazi abagala abalina sente nga nabalungi nga nabato abagala Shakibu nga balina sente ekyobuto kyagaza kitera abantu agenda ku mukazi mukulu lwaki teyamugaana omanyi obamalo bagwa mwebusaza kati mutusindikiriza tujja kwogera ebyama Muzali tujja kwogera ebyama kyemugenda kwogera layira nti wallahi temukirina kale mute ebyammwe tute omanyi nalabye meka sisters group kammwe talina wadde ekikumi kyateeka ku gundi sister Bruno yaffe talina wadde ekikumi kyassaako mukwano tujje nga n'emmotoka okuzivuga Zari amala kubaawo wagikonesa abavu muvugisa kimama bwagikonesa ng'asasula omanyi mwebabawasa temuba na mpisa tugenda otalako omuntu watatwetonde mukwano oba mutalake nti yasoose yemu mumusookeddeko Zari asookedde ku Shakibu muleke kuwa mukazi stress saba mwenna muvuddeyo mutandisa obuwawaatiro mumeze obuwawaatiro mutadde obutuwa bobbanga ngero obusajja obutategere bubeera ayagenda otya omusajja bamwekiro bawa omusajja ekitiibwa yewadde ekitiibwa ekirala omukazi bwafumbirwa ewalala nga talina nkolagana mbi na musajja gwe yazaalamu baana nga taata w'abaana abo alabirira abaana waliwo ebyayawula Zari ne Diamond naye tebyayawula Diamond ku baana be tewali nsonga lwaki Zari buli saa every now and then alina okuwoza kyate Diamond kati ajja that's rubbish. It does affect Shakibu's mental health. Agende mu rehab. Tunabeera mu rehab kanako. Kati muveemu munobe mugende. Temumalako mukazi mirembe. Ayina n'abafamily bamuzoganya. Ate naawe eyandimuwadde emirembe mu ssaawa zino. Ate naawe mumalako mirembe. Shakibu ensonga yali nti kumanya tagaana nko Diamond kujja kulaba baana. Yagala ki? He is supposed to be in the know. Nti ajja. Neba sitegedde nti ajja nga bwe yakyogedde teyategedde. Nga yotegeera otya? Bannange kale kati yagudde ngolanye nkubale kati yategedde munobe musibe ebintu bye mwagula. Oli mutulangira ate. Nati mutumagidde nnyo nammwe. Munobe musibe ebintu bye mwagula. Bannange. Obuvubuka buno tubuwasa naye mutufuukidde ekisiraani bannange. Tubawasa kufuna mirembe. Tubawasa omuntu afuneko wanywera ku tuzzi. Toyinza kubanga oyina ssente zo ng'oli mukulu ate ofune mukulu munno ayiriitira. Toyinza yiriitya nga n'oli ayiriitira. Bwe nfuna akavubuka akato tubateeka mu ssente zaffe kuva ku waxing boxer kufuna uwunya bulungi. Gwe kyolowooza business gyamuwa. Ani yali amumanyi nga kale amwebazeeko kimu kyamuwadde. Ani yali amumanyi. Abaali bamanyi baali bamumanyi. Kati nedda temutuleekaanira kati kambabulyeko nze mu byonna kye nayagadde Zari big up. Weebale kubanga ne bw'obeera oyogera okyasobola okuba ng'okyawa bbaawo ki ekitiibwa. Era kyalina okukola ng'omukyalo akuze mu myaka. Nammwe era ng'abato mbasuubira nammwe kubaamu n'amagezi okumanya nti twayogedde ki ekikanga tusirikidde bingi. Omukazi oba Zari takweka myaka gye kitegeereka kati buli agenda mugendako oba otegedde ngenda fumbira muntu wa myaka bwe giti. So it's up to you okugamba nti nedda mukulu. Omanyi mmwe engeri gye mutakola temumanyi ssente bwe zimenya. Kati omukazi talina stress yokka y'abaana alina stress ye za bizinesi alina stress z'abamukwana abangi. Anyagemu tetukola. Mukolerawo. Anyagemu tetukola. Mukolerawo. Anyagemu tetukola. Mukolerawa. Tuna closing state singa mu Uganda wano. Era Zari yagipromotinga. Si yagipromote yali aguzeeyo ki. Zari okujja obuzinakyala ku dduuka lya Shakibu. Ekyo kitegeeza nti alina kyamwongeddeko. Ekirala sister Shalom mukakiriki kamwe ewe muddayo mufunamu obudde obutuula nga be bawasa ne mwekubiriza nti bannange wano tetusukkawo. Obufumbo mubukutte bubi. Twebuulirira. Obufumbo bulinga kiyungu. Era tulina ennyiike mbu Zari ali mu kukola ekintu ekyo ku muvubuka omuto memba waffe. N'amubuuza mbu why'd you bring on the table? Zari olizaala abalenzi obazadde obalina bajja kibabuuza. Zari bajja buuza abaana bo. Ebikolimo by'abaavu bajja buuza abaana ba Zari. What do I bring on the table? Nina kakati asinza obbanyiiza. What do you bring on the table? Aleeta ki? Mukwano. Gwejjukira omukazi kati ng'oyo Zari ali stressed. Alina bizinesi, alina family members bamutawanya, alina bino biki. Ate naawe omutawanyanga omuntu gwe yafuna amuwe emirembe. Bw'anyiiga obviously ajja kukubuuza owaayo nnyamba ki gwampa naawe stress. Kati nammwe mutandisa ebintu by'ekisiru mbu nnina kye ndeeta mmalamu insulin. Ng'omanyi Zari insulin lwaluusinga. Tugenda mu kkooti. Kuloopa musawo. Senga Zari kamutanda n'atamenya byayogedde n'atagamba Shakibu jangu tutulonda table.
onsonyiwe. We are not happy at all. Ekibiina kyammwe nga kimanyiira. Tugenda mu mbuga y'amateeka. Bw'oba oli waggoba muvubuka omwa notes ya nnaku 6 gy'emyezi 2. N'omugamba otya? Obudde bwayonoonye. Thank you. Toyinza goba munno mu kaseera kati n'enkuba sizoni yankuba. Ogobe munno ng'enkuba etonnya. Nze oba oli wakunkyawa mpe notes ya myezi 2. Nange netegeke mentally. Nino kipasivinga mbu onkyaye kiweddewo. Prepare me. Wala n'omuntu bw'anaafa asooka lwala. Obonna busayini. Mbu gw'ogenda tereza ennyumba yo. Toyinza kugoba munno n'omugoberanya ku intaneti. Mutuswazizza nnyo bantu mmwe. Bw'atyo kira bwe yagula Rickman. Naye kye nayagadde ku Rickman, mukyala muwulize. Zubed. Ofaaki. Nsaba ne Shakiba abeera omukyala omuwulize. Tajja. Mmwe mumuwaga naye obufumu. Ffe tuli mabega wa Shakib. Tujja mufunira omulala. Bw'anaafuluma bwamulabe. Jjukira abakyala babbula kati. Abaliwa. Gamba abakyala bakulu babbula. Nga balinamu ne ku ssente. Ffe tubalina. Baliwa. Tubalina. Baliwa. Gye bali. Kati mugamba mbu abakazi gye bali ebweru abakazi era Shakibu oba olira nga tukyagala first give yourself peace. Bw'oba olira nga move on baga ku moving on. Tugakufunira omulala. Bufumbo si lutalo. Ebyo sima byengide biringa kiyungu. Bebe bajja bifumbisa bana abamwe bano. Abanya gaso mukaga mu nyumba za Starbucks. Kati munnama mumusaze. Ffe twajja kulya ssente. Na happiness. Nawulidde mugamba mbu Zali tabawa ssente, tagaba ssente. Talina seza agaba. Taleka za kameza. Taleka ssente za kameza. Ate yagala Nandi munnanga obufumbo mubufumbira Kampala. Omusajja wuli abeera South Africa. Mwe mufumbira Kampala mumanyiira. Dr. Besigye abeerawo. Kasangati. Omukyala abeerawo. Anti jjukira oli ye yawasa. Besigye yawasa. Tebikyakola. Tugenda mu mida. Ekitongole ekirwanyira eddembe ly'abavubuka abawasibwa. Ekikulirwa Bulunokke. Bulunokke. Tamale Junior. Sister Shalom. Tuli bangi. Ya ndalabye ani omulala wo? Ali mu kibiina kyafu. Baba bali mu kibiina kyafu. Naye bo tebali active bulungi kibulamu. Beebuzaabuza. Bana amala ofumo nga bubanyize bajja. Ne Bitusi bali mu association. Naye bajja kujja. Bamemba. Ne Guluneedi atobye n'obufumbo. Agenda bamugoba. Bamukozesa ne bamulekawo. Kati ekyo mugenda kikolera ki? Era tugaba baga etteeka. Mulekera otukata ne mutulekawo mwe abakazi abakulu. Mutukozesa ne mutulekawo. Kati Guluneedi uyo akyali ku lujja. N'omumwezi agenda mu 3. Tewali atwala. Babazaalamu. Batulekawo bulesi. Naye kirungi Shakibu bamutadde tebamuzaddeemu. Nti bamusuulidde omwana nti agende mu mbuga agambe. Twandyekubidde enduulu. Twandyekalakasizza. Nti ki? Atuwa obuyambi, tatuwa buyambi. Kati bamugenda ku poliisi muloopa musango ki? Tuzza. Child neglect. Yes. Olukiranti waffe Shakibu atutumye. Taweebwa buyambi. Bamuzaalamu. Poliisi ekola ogwayo, yes. Poliisi ekola ogwayo enoonyereze. Yes. Kati mwagala bintu mugabanire wakati. Era kakati Zai twagala mufunira abasajja balala. Tumuweeyo abasajja abalala abanaamusobola. Kati mugenda mugaye twagala kugabanira wakati. Ffe tetwagala maali. Shakibu akyayambala empeta yaffe. Kayaka yavaako dda. Naye empeta zinyiga. Ate empeta si bufumbo. Si bufumbo. Ebweru wanyiga Sharon. Twagala Zai afune ku basajja abalala. Alabe enjawulo. Njagala musindikira kujja Kagatto. Kagatta yennyini awedde asigaza wezeemu. Abakojja Kagatto baba batwala abo. Kati otandika kyayi kutali mulondo. Kagatto. Empirivuma. Kukyayi ebaako. Tandika kyayi ng'ali nnome entangawuuzi enkambwe. Ne lwaki omulembe gwammwe mwagadde nnyo bawasa ate mumanyiira. Tetwagala kukola.
Ate mukyenyumirizaamu. Tukyenyumirizaamu. Ye tukole ki? Mutunda bye mulina. Tulina kwetunda. Kyekiddako. Kati wamukeera kati nga mu association yammwe. Namwe mulina group zammwe. Tulina WhatsApp group etu tutuula. Tulina okutuula. Ne mwewereza kano kakola. Naye kano ka. Twewa ne kuzitip. Mulina WhatsApp ezibatwala. Ezitwala. Mwenyumizaako ku bizibu. Era kati Shakib tuli mumugumye kyayitamu tukimanyi. Ayita mu mbeera enyigirizibwa. Naye gwe bangambye Ntambi Newcomer naye mufumbi sofa oba yakala oba maalo. Ntambi. Mukwana ayina omukazi mami ali oba UK oba US. Wampita musiri yamugulira naye essimu. Kumalako abantu. Nja kumalako abantu mbano nga mundiko mubamuloza simanyi byama byammwe. Aba yekozaakoza wano nga yakuweereza emmandwa yeerinnyira eddala. Atamanyi nti manyi mami eyamuwasa. Ntambi afunyeemu. Avuga UBR. Mami. Naye amanye. Aweereza obusolo bambi. Buvyu wansi bwakubazi video. Naye afunyeemu. Afunyeemu. So kati ekyo ekibiina kyammwe mulaba nga kiina essuubi gye kiribatwala. Kigaana naleeta president. Mugenda londa? Tugala kwesimbawo general election 2026. Mugenda londayo omukuba. Omukufa avubuka. Abawasibwa. Tukiikirwe ne mu parliament twagala ekifo. Kati abakyala be baba beetega bakeera ku makya nayambala bulungi n'akubaka make-up ne yeekolako bulungi n'agenda we beetegera. Ekyamwe kiri kitya? Ekisooka bw'obanga oli muvubuka nga okola mu town n'obanga owunya bulungi. First impression. Engatto. Njozo oziraba. Ozirabye? Abantu balaga ku ngatta bazimanyi. Oziraba? Engatto kikulu. Tolina kwambala zino empale nzaaweerera abato bange. Eza kuli Sevens. Eza kuli Sevens kaweesi. Olina okuba ng'onyirira bw'oti. N'okwambala empale nga zeezo. Nga zirimu ku bitulituli. Nga ne bw'oba otambula mami agamba akavubukaako. First impression matters. Akavubukaako njagala kalya. Kati guno ebisaati? Bino byatu bye biriko. Mugamba mami ebisaati bibino. Kati nojja. Kirala ki? Ono baamu n'akazungu akatandika. As I was saying. Ate tolina bba nnyo omugezi. Teweefula omugezi ku mami. Tebabyagala. Olina bba pole weefuula effala ate olina okuwaana mami. Ne wabaayo ke bwekizibu omugezi mami. Ate onyiridde nnyo leero. Naye gwe omanyi kizibu ng'okuba omukazi omukadde. Agaana akyuka ati ng'ali mu ttalo n'ogamba nfudde laba embalakaso. Nolaba olusozi lumbalagadde. Nze Anti Rose akyuka bw'ati nga lwaki akyuse? Tosobola kuba mukazi mukadde ng'oli soba. Mulina soka ttamiira. Olina soka ttamiira. Kino ekisambi kiba kyayiika kino bwonna okwata feeling zavaawo. Bambi. Ng'olina munoonya n'ogenda mu kutunga tewali kiriwo, mu bulago tewali kiriwo. Obulago buno bwa tebwayiika. Nze Katonda annyamba buyambirane nga onkutte boogere bwe yali ankwata. Nga kano sijja kuvaawo. Ne mmanya kano akabenyu kaneeno ke nnina okunyweza ku mami. N'ozannyisa bw'oti n'omuzannyisa bw'oti. Kiba kiyiseeyise ekyo. Ky'obuusabuusa omwana. N'okipeekinga ekibutobuto naawe. Mwagwa nno olina omuzannyo. Awo n'omanya nti kati mami mulina. Batiipinga. Nga tannakuwa ssente zo za lujja. Asimulula ebbeere nga weetaaga keyholders eririkwata. Ng'ebbeere lingi mu kifo kimu. Omanyi ebbeere eringi mu kifo. Mami ng'alina ebbeere. Ate wano liba ttono kanelyo kalizimba eno bwe riti. Ate baagala obbayonka amabeere abakazi abakulu. N'omukaga gwosobola okuliyonka senga obadde nze. Senga gwosobola okuyonka ebbeere lyeryo. Ate oba wagenze kukola kusanyusa magi. Nga naye bakomye ekyebbeere. Ekyebbeere tukola onnonka amabeere g'abakazi abakulu. Oyonka ebbeere n'ozibiriza n'olengera abasooka oliyonka bonna abaafa. Oliyonka bwe weekanga, emizimu bwe gikujjira bwe giseka. Wali onzeka ebbeere n'olira nga atajja baseka abasooka oliyonka. Oliyonka baseka. Totyamu. Kyovanga tesobola kuba mukazi mukulu ng'oli soba. Olina obbanga owulira nga baseka bulina ng'ogenda mu maaso. Omubeera mu kifuba bw'oti. N'owulira nga baseka abaafa edda. Naawe ojja ffa, naawe ojja gireka, tojja giwangaalamu. Panna. Naye nga muyita mu bingi. Kati beebaka bubi bamami abo, abakulu beebaka bubi. Nalyoka akusudya eno omukono guno gulinga kisambi kyanti.
N'agukasuka. Ne kagubanga piro ne koguddako bonna ganno sembere eno. Ngondi wala. Hebugu mutwaba twebike. Bangamba mbu baba olumulale osanga nga yakulamu nga talina bulungi ka perfume. Nagasembere nabawunyanga ngege. Engege kale. Balina ensu z'abafeezo omukazi omukula nenge jawunyamu ng'omuntu omufu. Yafudde nga batamuzinga abana olusolwa omukazi omukulu. Buli wokwata wa nnyogoga ekisambi kinnyogoga eno munoonyeze eno tolinawo omunoonya oyagala ssente iPhone ogyetaaga. Ng'alina akasolo enkola enkadde. Bannange yasamira muli. Omanyi akasolo enkola enkadde. Ng'akasolo kakulu kadda. Nga nkola nkadde. Nani aba akusibyewo? Walabye kano kavijo ka Eni Lukoma. Akakasolo enkola enkadde kaba alina. Akasolo nga nkola nkadde. Nga keetaaga kuwumbawumba nga anyiga emmere bw'otyo owumbawumba bw'otyo. Okafuna akawakalira okawumbawumbe kadda mu kifo. Ffe tulabye ennaku ako abakazi abakulu. Neesiba ttawulo. Manyi basiba n'abikano bwakyo ebbeeti. N'alyoka atambula bw'ano omugalo lwaki atambudde. Mbubanga abayiika kino. Ne bw'atyo kigira bw'etaga nsimululako kaleege eno bw'oti. Kati oba okamugyamu gw'ano anti abatatuukayo gw'ano okujja n'okaluma bw'oti. N'olyoka olaba ebbeere bwe liyiika ng'entumu yakasiri agudde ekiteezi. Ennaku tulina abavubuka tulina ennaku abavubuka bakuba abakazi abakulu. Kati onyuka nammeka? Bagaba kisinziira w'okoledde. Manyi bano bashoga mami baawukana. Nze kasonga mbu obeera Nansana sirinya wuwo. Kati ogenda wa? Njira gashoga mami nga oli kumpimpi kuziga ntinda kiwatule naalya. Kati akuwa amafuta? Bagabira ddala amafuta. Nga nammwe muyomba singa ogenda natakwasa amafuta. Nkuba n'enduulu. Mukazi ankozesezza n'asulawo. Waliwo omukazi eyankolesaako yandiira ku bbanja nga tusigale ku ssimu. Yankwabula. Era fayiro eri ku poliisi ekisaasi. Kati bunyoke yagizuukusa. Akuba poliisi afutyanka omusango gwange baagufutyanka. Naye poliisi y'ekisaasi manje omusango gwange nga tusigale ku ssimu n'andekawo. Ne banfutyanka nga ndoopye. Wali osabye mmeka? Namugamba tujja kukola nga bulijjo. Nangamba kale njagala yali agenda suubula. Naye nga sinagenda njagala kukulaba. Nangamba gaakumpa amafuta sinensi emitwalo nga 75. Ngamba mala nga tusigale ku ssimu ng'ate ankozesezza. Era watampa seza agenda kuvayo mu ngene kifaanyi nkitimbe. Oyo mfaki ninafuna kujja kagatto. Muleeta abanje omukazi oyo yankozesa. Kati wabanja banja sente zaki? Nakola. Saakola. Wakola ki? Samulya. I'm a service provider. You a service provider? Yes, I provide service. Kanya kuno kanyata down yenkola even you pay for VAT. 18%. Musasula VAT? Nzo musasula ewange. Hanyinga restaurant za bei. You have to tip me. Oba mmere ewoomye oba tewoomye. Ono okuntipinga. Kati namwe muyina flyers. Eziba. Zifuzigira kisinzira ng'ejezeebwa emiwendo. Kisinziira. Kati olaba otya mami noga ono najja vaamu obubiri. Ate kati abamami abanye ssente batebazirabika abasinga. Kiva ashuga mami ffe tubikuweeka. Kati zai tasobola kukuwa $5,000,000. Taswa zikuwa ngakwaza. Olimba naawe. Ate yali yazadde ku Shakibu. Ibandibadde nga batuusa. It's not all about money. It's about what? Yes, love, but love is also money. Love is part of money. Money is part of love. There is no love without money, and there can't be money without love. So temugenda kwagala bakazi batabawa ssente. Onkozesa ate nga olina ku bigambo. Senga nagadde wannaku nandigenze mu nnyimbe. Nonyamba ajja kumbegera emmere. Nza jjo sooka okulya. Nanjagadde nga mbubi. Nze njewo mba njagala ssente. So kati mulayira obutakola. Ogenda kwetunda ppaka. Mpozi government lwekiuka tulikola. Naye as per now, the business flourishing. Bavubuka bangi abeetunze balina ebirungi. Junior wuyo kati avuga mpya. Agezze. Oba ssente ya mulwadde eno. Jjuka ne bbiru azongeramu mu ddwaliro. Twalaba bbi nga kuliko n'amaanyi g'ekisajja mugaali gakendedde. Agamuzeeyi n'amusaka ekipa y'amaanyi g'ekisajja muzeeyi Tamale. Maanyi gaali geevedde.
So okusinziira ku bali mu Blood Sisters Association balayira tebagenda kuva mu Shakibu kujogebwa era Shakibu tuli naye abantu enyagedde kuwammanga mwesonyiwe emboozi ya Shakibu Infinix olina bingi ebizibu ebikumala sikusubira kwogera ku mboozi ya Shakibu Tekino gutuna gimanyako bana balina kamera ziringa hot plate mubafumbira emmere bali wamu wali ebisimu birina hot plate osana ofumbira nosekirako amagi simu ki teboogera bano mbu nkwata baasi yo Docomo baasi yo ki simu naye simu abantu balina ebisimu wanene mu Uganda oli akwata Docomo mbu nayo simu wanange kyokka naye omusanga ateesa ali ku nsonga za Zali naye ayogera ensonga za Zali za 25 and below Samsung users na iPhone mamwe kabainwa Samsung nayo twawulemu kutandikira ku S21 kudda waggulu boogere ku nsonga za Zali ngo nyoba ne simu ate si 21 Ultra bebanye okola ku nsonga za Zali neno sango wa Infinix ne layika line nga line ya layika ayogera Zali alimba nze nemba Shakibu yoyo Zali mukuba nempi mugacho vola boli mwavu Zali mukwano gwo si mukwano gwange wali omusanzeeko twice ne munyumyamu ajasi ndo byakwebongako katono oddamu mu facing oti nkolera bantu mbagala side ento ota lumulemye twaluwangudde gani mwaluwangudde twawangudde tutandise leero timu Shakibu twawangudde dda gojja kutegeera twawangudde dda ntuweemu obudde era mulekerawo niwe kwesima mutuyamba temuna kye mutuwa kale twezimbye we are self made naye era mukkiriza tulina kye tubataddeko yes mutwandise kulinnya we appreciate that kati tutuuse katukome you either follow our rules or we part ways. We either follow your rules or we part ways. Luli mwaita mukiraba. Mwandituuse mutya ku Netflix. Omanye ennaku gunja. Omanye ennaku Shakibu gyagumidde. Gomanye ennaku Zali gyagumidde okuba tyakutute ku Netflix natika family yo yonna namba gitwala mu Netflix. Eyo kyasi mwandigijjeewo. Twandyetutte. Ewa. Yasanga tusula ku kkubo. Mmwe mwamusanga talina amwagala. Lwaki bote sibe yawasa. Era yawasa ffe. Nani ndana mwe mwafumbira Zali wa baali bamutegeera. Nammwe era mwafumbirwa nze yali asobola okubafuni ku mwali kusofunnyako erinnya. Katulifunya katutuuse. Nkati nange mbakooye. Mujja kwetonda. Either mwogera nti kye muleeta ku table oba nedda. Era okizzeemu. Kirumamu. Kiruma. What do you bring on that table? Hey. Wabula bambi shalom langa tugundi wani. Abakyala. Shalom mugondi. Abagalo bava ku mabeere amakulu. Jamutereze ku bbeere. Omulitereza muti. Atwalina amabeere enkola enkadde ng'ebbeere tali kyanyuma. Olinnya taxi erisooka okufuna akatebe. Naye ekyo kinene. Kinene wallahi nedda. Si kinene. Nga sirireege. Abantu balina amabeere nga nkola nkadde. Jangu bafu bantu bagala crips. Ebina wewe zibedde ofunye ebina okuva bagende Dubai. Wangabe kyantute Dubai kusobola mabina. Ofunye ebina Zubeda batoyambadde lyambale. Na kyantu bambalira ddala ebintu. Amaluwa omuyimba agulwa lya bugi. Ayambala obusolo wano. Wamukwatako. Gabe ebifaanyi byaba ku beach akasolo kaba kasaamusaamu. Mu photoshoot ne kabimba. Neshalo mosigaza aninga mukwano go. Abali njagala. Ndafuna muzayi kagato. Oyo tachayina ayagala. Agala ye agayamba ku side Africa. Professor Bone. Professor Boni. Professor Boni. Premiering at 31st. Still ku Hijab Nation. Double blessings. Afunye mu kusamira. Afunye mu ebirungi. Kadambala ne amasati ne nda. Guno omwezi sigwe oguweddeko sigwe bagamba kugulya TV yo. Kasuku. Musibe bulungi.